Gange nze Mutebi Ramadan music nkozesa Lord Beatem era Lord Beatem nga nesimbyewo nga president Uganda Musician Association era ndi fully nominated ndi free okola campaign from yesterday n'okutandika paka tunalonde omuntu ajja gamba okwesimbawo ku kya president olina okuba nga omaze emyaka 10 mu industry kitukulaba kiseera kino bulijjo oyo nze omu ku bantu abatandika music wano Uganda era nze nyina emyaka 2 beddu mu industry ya Uganda ng'oyimba nga nyimba nyina ennyimba eziwera ennyimba 10 videos peza video eziwera 20 era nze director wa Henex Touch so nti abayimbi bonna abasinga bemulaba wano Uganda buli muntu nyina ekintu kyemukoledde buli muntu muyinako omukono era abayimbi bonna mbabanja buno bwe budde bagenda kunonda era mbasaba obuwakizi bwabwe ogamba babanja kiki babanja nti nabakolerako bonna nga bajja person kati nga bolaba omuyimbi Devid Lutalo nze kennyini nze namujja eruwero era ne show ye eyasooka yagikola kwa Byabwe bwayise omwaka gwennyini sigujjukira naye nga ne bwogende wasobola okuwa history naga nti bite mukyayogera kituufu olw'ensonga ennaku ezo nali nvuga saafu nga ya red nengenda n'omusajja bamuyita Kijambu omulala bamuyita Prince ne tuleeta Lutalo ku mikono egisabibwa nga weesimbawo Devid Lutalo yakuwadde omukono emikono egisabibwa gino nze olwaleero natunulidde nnyo generation enejja abasajja abo basinga nti akalulu nga bwe kali nti tugenda kubeera ku online abantu abasinga abayimbi bankubidde amasimu tulinaawe era ensonga lwaki olaba nti I'm so confident nti ndi musajja mugumu akalulu ngenda kawangula kuba gwe abantu boolaba wano mu kamera boogera bintu birala naye ate abantu bajja mu inbox yange they give me support so nyina support y'abayimbi abanene bonna wane Uganda so bana abayimbi generation ene entejja olwaleero luno kati nze nange gye njagala okukwatako nti emyaka 2 nze gye mbadde mu music industry singa tulina B80 wano singa tulina Grammy Awards wano nga bisatu bakikumi nga tulina abaana balese Grammy Awards tulina talents wane Uganda naye obuzibu talent tulina akakundi bwe kati music tetumukkiriza ku expandinga music waffe ali so locale wano nate nga tusobola kimakinga nabeera international nga boolaba aba Nigeria olwaleero kati nze ekindeese olwaleero nti ndi muyimbi nayimba naye ate njagaliza nnyo generation enejje sobola okuba nti music we Uganda atuuka mu nsi ez'amaanyi right now tulina omuyimbi gwe twenyumirizaamu nga boolaba Kenzo bwakikola ba legendary nga be bakikoze naye right now tuyina gino emiti emito abaana abo balina talent nze benziza okukola ki kubanga fedda twali so shellfish mu kintu kya music nti omuntu yajjanga n'agenda ku TV n'asasula mutemu kuba luyimba lwa mwana naye ng'oluyimba lulungi even right now abantu bakyabikola naye kakati oba okyakola ekintu ekyo talents zoba otulidde ziba nyingi nga tetunagenda ku byogenda kukolera music industry oba bayimbi ku nnyimba 10 z'oyogeddeko osobola otuwaamu ku ezo oba n'otuwa titles ku ezo z'oyimbye abantu ne zituuka oluyimba olwayimba ennyo olwakola ennyo olwasookera ddala baluyita Kapere aliwa lwali mu hip hop nze nasooka okukuba hip hop wade Uganda ne bayanga vibration ne babataka underground omwali abo batyaga ne ba crazy natives nze nasooka okukuba hip hop oluyimba olwo yegwe yasooka oloba babalu yes ne babalu naye yaliko kati bano ba gravity bajjojuzi bano bazamba bajjojuzi bano ba rock giant naye ate they give me respect kubanga bamanyi twali ne ba Sylvester and Abrahams so right now kyenkugamba oluyimba lwa Kapere lwe nakuba
then nende tolimba baluyita namuddu lolwantambuza netaito tuziwulira naye nga ennyimba zonga soko tukubire mu kakapera opera bwazo oluyimba luno olwakapere lugamba nti kapera aliwa ali kudirwa e Kampala kapera aliwa ali kudirwa e Kampala kati mufeeko nedda sebo nze mbifeeko nedda sebo takolano tye mwana wa mulodi asiba ku makoko nga yegolodde nga temantima ku lwazi tafanayo no kasobola mu abutwaza mwaka kyoko nyebwa myaka jadda era sebo oyo hip hop abaana bano abaleero baako paffe kyobola batyenku gavumenti abayimbi sembabanja era n'oluyimba olwakapere ne bebe kulu yakola kapere samushowenga olw'ensonga nti namuleka naye oluyimba yayoza mu lwange taito yali yange kapere aliko minister wa fire base wa information era Bobi Wine nga tutuula naye nga bwe tuli wano ne tutuula naye ku lido n'ambuuza bitemu nkole ki nga neebuuzaako n'emmotoka gye yasooka okufuga 11 nginako ettaffaali kitegeera so nate twavuddeyo ne tumulaba nga assa omukono aguwa omukulu ati nze nkugambye nti abantu mu kamera bajja kukola ebintu byonna bye bakola naye ate bwe tunaatuuka okulonda mujja kulaba ng'ekintu kikyuse nti era nenkugamba nti buli muyimbi muyinako ettaffaali wano e Uganda. Bobi Wine tours yasooka okukuba ez'amasomero nze naze sponsoringa nga nkolera mu Cheers Delight Uganda Limited nga ndi promotion manager. Mukyayogerezeganya gwe naye Bobi Wine waliwo twogera naye waliwo embeera eriwo waliwo embeera naye era twogera ku kino wamuyitiddemu konti naawe ku kino njagala genda magere one day wangi ate era nja kumulaba Bobi Wine yes nja kumulaba era nja kwogera naye ekintwalayo kumusaba kalulu kakubeera president wa umma tofuddeyo ku kino kye yakoze nti yawadde saawa omukono kati nkugambye olwaleero mu kamera abantu bali kirala ate ne mu kulonda kijja kuba kirala okubeera mu kamera nga wakenyisa nange nnyina abayimbi bangi abavuddeyo nga bakolaki ebirowoozo byange bibigenda okumpeesa akalulu nti olwaleero Bobi Wine naye akiraba nti generation eno ento yeetaaga okusitula ate yeetaaga omuntu ali serious yeetaaga omuntu ali administrative saha mu bantu beneesimbyewo naye mulaba muyimbi mulungi vocale ate yasinza bugamba nti oba nsinga oba musinga kuba tuyimba styles zanjawulo naye ekikwatagana ne administration musingira wala nnyo 100%. Ekikwatagana ne music asobola okuba nsingako mu style mwali kujenvuddewo kiraga oli musajja aludde mu music industry naye bulijjo oli musirifu wafuddeyo olwa bino bye bataddewo nti singa oyitamu ku bukulembeze no umeeyo mbadde njigoberera era y'ensonga nti n'abantu bennyini abasookera ddala okubeera ba members ndi mwabo abasookera ddala okuba ba member nze kyensinga okwagala njagala nnyo talent nyina n'ekibiina natandika n'ekibiina ekyabayimbi bagita Kawempe Talent Initiative nyina abayimbi bano abato abajja abawera abayimbi 10 nyina audio studio ng'akuba oluyimba n'endulya nti luli ne mugamba Uganda record free of charge no payment mubonna abakwesimbyeko baba weesimbyewo nabo osinga kulembeza saa Sindi tomubala Sindi abaddewo era byakozeeko tumwebaza biki byakozeeko ne right now olaba bagaye nti akatulonde bannene beegoba mu cabinet ne batadda which means nti obukulembeze bukozeeko ne bukoma bukola ki bukoma then abantu beetaaga okulaba ku bukulembeze obupya ate abantu obukulembeze bwe baagala okulaba obupya tebagala kulaba bukulembeze bwa mu nsawo baagala okulaba obukulembeze obucollecting abayimbi from different regions from different districts from different villages abantu ne bajja ne bayimba kati saawa eno omuntu ayina ekyo nze nkirina myezi 3 biki byogenda okukola ng'omaze okuwangula akalulu kano bwe mala akalulu kano ekisookera ddala kyenjagala nti olaba ekitebe kya umma we kiri ng'abayimbi
twetaaga in fact ekitebe ky'abayimbi bwe batuukira abayimbi bwe beeyagalya banna art banna bitone in fact nsitukira nagendako twayogerako ne Jeno Salim Saleh one day nagendayo ne Buchaman ne twogera ku kintu kya art ng'omulaba ategeera kye bayita music naye ng'anoonya abantu abasobola okuba nti basobola okutegeera music industry okusobola okulaba nti buli munnabitone asobola okufuna mu talent ye. Right now sente zifuluma ne ziveekapeeka ne zijja nga z'abayimbi naye teri muyimbi bano abaana abato abavaayo abajja yali afunye ku ezo sente. Otunulya abapromoters bano bapromoters bafunye sente empitirivu naye ng'omuyimbi asitavinga. So mu mbeera eyo nze mba njagala nti tulabe engeri kiki abayimbi bano basobola kufuna batya. Olwaliro nga art twetaaga okuba ne minisita mu parliament ng'akiikirira bannabitone oba okitegeera. Ne right now otunulira nti titulina muntu atwogerera in parliament naye nga n'abalema abantu balina ba representatives ffe tetulina representative n'omu. So yensonga lwaki nti nze njagala okujja kubanga ntegera kye bayita excuse me ntegera kye bayita administration.